kiki ekiddako wakati wa Museveni n'ekitebe kya NUP mukiwulira bulungi. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'E11 2023. Kiki ekiddako? Ekitebe kya NUP kibakubye, kibalumye, kibasiiwa, kibabalagala, kibatujja abenaalimu n'abali mu buyinza. Ki ekiddako? Ulira ekiddako. Mugenda kusooka mulabe olunaku lumu bagenda kukwata emmotoka openire ng'erimu magazines eziri empty. Bagenda kukwata emmotoka nga erimu magazines eziri empty nga temuli musasineri. Be banaakwata babatereke okunoonyereza kugende mu maaso. Ku luno babadde bagenda kikola nga naawe okkiriza nti oluddako bakwata abalala n'amasasi agatali mu magazini, agali mu bokisi oba mu bbaaga oba muki, bakwata amasasi gokka. Abagayina babatereke banoonyereze. Okuddako bakwate paati z'emmundu, emmundu empangulule naye nga teziwera ebigala oba gundi ezo nga paati zokka nga si mundu ennamba. Babakwate babatereka okunoonyereza kugende mu maaso. Olunaku lumu poliisi esaleko ekitebe kya NUP tebali kibaddiza. Mwami Museveni yayidde dda bw'alaba ekitebe kya National Unity Platform kimulumya omutwe. Yasala nnyo olukwesikwesi abantu bano tebaggulawo ekitebe kino kubanga yali akimanyi bulungi nti bamukomeredde omusumaali mu mutwe. Yeebuuza, National Unity Platform ejjawa ssente ezikola ekintu kino ekiremye gavumenti. Gavumenti enoonya kyekoledde bannayuganda ky'osobola okulaga omuntu ne kikubula naawe n'oswala buswazi. Mwami Museveni yeebuuza, NUP twalowooza nti kibiina kya byabufuzi ekizze just muyaga buyaga oguyitawo, nti wanaayita emyaka 5 ejja kuba tekyalina weeri. Kyokka bwe batunulamu ebintu byekola balaba nti akola bintu bya buwangaazi, kubanga olaba ekitebe ekyo kigguddwawo era naye akulaga nti agenda kutuuka ekiseera aveewo. Abakulembeze abaliddawo ku NUP batwale ekintu ekyo mu maaso, kubanga takoze kintu kya muntu ssekinnoomu. Ekintu kyakoze n'abazzukulu balibeerawo nga bamanyi kino ekitebe kyaffe eky'NUP bajjajja kye baatuteerawo. Kyewuunyisa, DP ky'ekibiina ekisinga obukulu mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, naye balina kitebe kiryawo kirabwako. Tukimanyi bumanya nti DP ky'ekisinga obukulu, ky'ekibiina ekisinga obukulu, naye mwana wattu gye buli eno we bali bakyapangisaawo. NRM abali mu buyinza okimanyi bulungi nti we bali bakyapangisaawo. Kyokka National Unity Platform yazze ng'esaagirira gye balowooza nti oli yavudde eri mu myuziki we muyaaye, kibiina ky'abayaga. Kibalazeeko nti bye twajjamu bya siriyasi era twajja okubeerawo lubeerera. Bataddewo ekitebe ekitagenda kuvaawo lwaleero. Bataddewo ekitebe eky'ebyafaayo, ekyo kye kitanudde Mwami Museveni n'agamba temujja kukibeeramu kubanga nange nkyetaaga. Kitegeeza kati Mwami Museveni takyesobola, balabirira mulabirire, kubanga ekitebe kya National Unity Platform ekyateereddwawo alina enteekateeka ekibajjako mu lukujjukujju nti gavumenti ekyeddiza nga yeekwasa nti bano tebalina ssente zisobola kuzimba kintu kifaananako bwe kityo. Ayagala okukwata ekitebe kino ekya National Unity Platform akifuule headquarters za CID, naye ayagala kibajjako atya? Anaasobola okukibajjako ne bakkiriza? Abantu nga bakambwe ku kintu ekya National Unity Platform, abantu nga baagala ebintu byabwe. Agenda kukozesa olukujjukujju kibajjako mu ngeri. Wuliriza amagezi gagenda okusala alabe nti akibatwalako ku kifuba ate eggwanga lyonna likkirize. Pastor Olimba kisoboka, genda ku poliisi mu Arua olabe ebiriyo. Tundula okyagiraba myaka emeka kati? Golowooza nannyini Tundula yagitunda oba tajagala?
nanyini tundula siye nanyini kitebe ekyo nkugambye yeyo naye mission aborted. Museveni gendo yiye ekirala awo babadde bagenda kuteekawo offices za ISO oba semwayi oba police ey'enjawulo etuule mu kitebe ekyo nga tevaawo ng'ekyanoonyereza obutujju n'obutemu bwe babakwata ate bagende okujjera okwazaawo basangewo ebitundu ku ebyo eby'emmundu okulaga nti ekitebe kya Nuupu si kitebe kya byabufuzi kitebe ky'abayeekera. Mission aborted. Museveni gendo yiye ekirala gendo yiye ekirala ate Abaganda bagamba nti olaba akaabira mubikire naye atamukutukidde mu ngalo. Olaba mbadde wakiringezaako okuyambayambako ngalo te ndimu NRM naye ate kategala ndi NUP kigenda kuba kitya? Omukazi yayimba n'agamba nti olaba obonesebwa otyo mu makanzu kati olwo n'olabika otya mu fitting. Mission aborted ate kati ndi wa NUP. Era kati ngenda gezaako okubeera n'empisa biri ebiyisayisa biri eby'NRM biri biki amafuta ga NRM kati ngalese eri. Ndagezaako okubeera omuntu mulamu kati omuntu omutegeevu naye buli woyita ne nange oyo mwana yagwa eddalo ebyo bikomye nange ntandika okuba ku suuti naye ndowooza mumusaaga. Museveni owulidde n'ebyo tubyogedde mission aborted weewawo awo abadde agenda kuleeta mpolampola ab'amagye ng'abaze okugira simanyi Billy Anders Yeegi simanyi anda kunoonyereza ateekemu awo abakungu batuule bakakalabye emirimu waleme kuddayo kuwulikako nti NUP eyina ekitebe enkyamukera ogundi otuukawo nga baafuuyidde langi ndala yokka yonna ng'ebyo by'NUP byamwe byonna babijjeewo oba musaaga. Tulaba nga abantu banyaniriza kansali yakubye banne emigo teyetisa olunaku olwaleero olowooza. Kale kamba buli ekintu ekisinze okunnuma olunaku lw'olwaleero mu byonna nsiibyawo kavula era abantu bangi nnyo munkubidde amasimu leero najjeko essimu eno eyagundi yo nagitadde eri eyo eyalayini eyo erimu WhatsApp biki nagitadde eri nga saagala entaataaganya messages nyingi nnyo missed calls nyingi nnyo tugenda kuba tukwatagana oluvannyuma gambye ne Mame Ben leero asiibye tonyumiza gaboozi nga ndi mukulokoka being born again gumanyi kiki ekitegeeza. Nicodemus yatambula mu nzikiza ekiro n'agenda abuuza okuzaalibwa omulundi ogwokubiri kyeki Yesu n'akimunnyonnyola okuzaalibwa omulundi ng'amubuuza kati ngende mu lubuto lwa nnyabo neefunye nzire mu nsitame mu muli n'ajyamu bazaalibwa batya omulundi ogwokubiri. Yesu n'akimusomesa leero mbadde ndi mu kuzaalibwa mulundi gwakubiri mu byobufuzi mbu Mame Ben akuba naye kimulidde. Wulira kintu ekinnumya olunaku lw'olwaleero ekinnumya olunaku lw'olwaleero kyenjagala nammwe mukirowoozeeko. Waliyo abafu abatusinga omugaso mu revolution eno. Waliwo abafiirira revolution nga n'olwaleero bakyalwana balamu nga ffe abalamu tuli wano tumukola maaso. Ekintu ekyo kinnumye era kyekinyingiza NUP yensonga endala ey'okubiri enyingiza NUP. Abalamu tubeera tutya dormant, abafu ne babeera active mu revolution. Bayibuli ekyawandiikibwa kituukiridde nti waliwo abaafa naye nga balamu
Yesu ye yakisomesa. Waliwo abaafa nga balamu naye waliwo abalamu nga baafa. Olwaleero nzuukidde, olwaleero nzuukidde, siyinza kubeera mu balamu abafu. Never. Abaana ba ssente z'abafiira revolution bakyali balamu okusinga ffe abalamu abassa. Balita Nabukenya bakyali balamu okusinga ffe bannayuganda abalamu abatambula. Ekintu ekyo kinnumya empulira obusungu kye kinyingiza NUP olwaleero. Tandika okirowoozeeko ekintu ekyo ng'ogudde mu kyawandiikibwa ekyo ng'abafu balamu okusinga gwe omulamu, nga gwe omulamu oli mufu. Nedda munnange, nze siri mu byabufuzi anti t-shirt zijja 226 kigambe ennyoko. Siri mu byabufuzi, oli musiru. Nkugambye ne bannange presidential advisor yakyogedde juzi. Ffe tuli mu byabufuzi, ffe tuli bayimbi kyokka presidential advisor Kaserini. Bannange munkulise okuva mu kibiina ky'abasiru, NRM mu kibiina ky'abasiru. Presidential advisor tali mu byabufuzi. Nange sibumbadde omwo nga nafa naye nga ndi mulamu, nga ndi mulamu eyafa. Mwebale kusaba kuba nzuukidde. Naye Yesu yagamba bw'ati, bw'amala okuzuukiza Lazaalo yagamba abaliwo mu musumulule. Bannange ffe mutusumulule tutambule kuba leero lwe tuzuukidde. Abafu bali mu NRM. Yesu bwe yamala okuzuukiza si yasumulula. Yesu si yasumulula. Akola ekisinga obunene agamba gwe Lazaalo vaayo, obubaka nakabuulirako emirundi ng'esatu. Lazaalo olwasituka bw'ati, Yesu n'agamba abaliwo mu musumulule atambule agende. Nebaza Mukama bannange, teri kintu kibi nga kubeera mu kibiina kimu ne Kasarini kusaasira. Yayomba n'agamba mugamba mutya muno Bobi Wine tayimba. Tayimba wa? Tayimba ebweru. Nebaddaga. Bannange emponye. Niba bulijjo ndi ku ky'emyaka gino gyonna. Bannange emponye ekintu. Bannange emponye NRM mwebale kusaba. Yagamba tayimba wa? Bamugana okuyimba. Tayimba ebweru. Ye lwaki tatwawula ffe tetuli bannabyabufuzi, ffe tuli bayimbi. Aveeyo ayogera agamba abantu lwaki temwazimba fani beesi yammwe. Kyemugamba mwenna fani beesi yammwe yeeyiye, kwegamba mwenna abayimbi mwenna muyimiridde ku mase ya Kyagulanyi. Bw'aba ababa abaganye music nga yabatute mu byabufuzi, sigaza ababo be wazimba. Omwana omu yagambye omuntu yekka ayinza okujja n'ayogera ekintu ekyo ne tumuwulira ye Nubianili. Nubianili yajja agambe bannange Kyagulanyi yanyonoonera omuziki. Sikyayimba, sikyalinnya ku stage. Kaserini wayimba ddi ne Kyagulanyi? Lwaki tewazimba fani base eyiyo? Buli omu akaaba, omwana twonoonedde abawagizi. Lwaki temwazimba abammwe? Kwegamba kuyiye kwe mwazimbira, leka aveewo munogoke. Mugende muzimbe abammwe. Muzimbe abasiru abammwe. Olaba bannange nange embuuse nendeka ekibiina kya maama ne taata. Juzi Afande Katongole yakyogera nze ndi NRM. Si bwe yekyamani NRM gundi ewaffe LC2 chairman. NRM LC2 chairman. Ekibiina kya taata ne maama ewanyu waawo. Bayibuli egamba Yesu yagamba nzize wano. Mugenda kulaba ebintu ebigenda okujja nti omwana agenda kwawukana ne kitaawe. Omukazi yawukanye ne bba ku lwange. Nzize bitabula. Afande Katongole weera. Abalamu mwewale nnyo abafu okubasinga omugaso mu revolution. Ekyo kyenziza okumenyawo leero. Sikyakikkiriza. Leero njagala okukwata obudde bulungi nnyo. Tugenze mu
politics. Olwaleero mpuliriza bulungi Dr. Kizza Besigye ebintu byayogedde, tumwaniriza, tumwebaza. Bwe biba byalaali ebyo sigenda bigendamu. Naye muwulire mu bannayuganda, waliwo ekirwadde ekyatulya, waliwo ekirwadde ekibalidde. Olwaleero Dr. Kizza Besigye abadde ayogera nga nyina ebintu bye ndowoozaako, nabagamba nyina madamu eyanjigiriza mu senior 1 yansimbako nnyo essira okunsomesa ekyokugaziya ekintu, okigende mundu okigaziye kisukkewo. Lwe nabagamba ebigezo bya first term nafuna 0 mu senior 1, 0 zokka. Kye nasinga okukola yali political education, nafunamu 28 weewaawo mu Mukama waffe Yesu. Mbabuulira mazima, ekigezo kye nasinga okukola mu senior 1 first term nafuna 28 yali political education. Ate nali ngenda kufuna 10, naye empapula zange zannema okuteekako. Bagenda ne batuleetera oluyimba lw'eggwanga olwo twalusoma mu senior 1, okulusoma, okuluwandiika n'okulu explaininga biki ebyo kye bitegeeza stanzas biki. Nga nze simanyi nti basobola oddutubuuza, ngenda okutuuka ku kigezo nga tebalutubuuziza. Nengena nenkuulamu empapula zange nzireete nziteekeko kuli, nziteekeko tezannemu okusiba kuza ekigezo. Okakana nga sifunye 28 neba nayiwire embonye wamawulira. Twatuuka mu history ne batubuuza ba Arabs okujja kwabwe n'ebizibu byabwe, nga nze ntekawo 4 5 3 nga bwe twabikolanga mu P7. Era ne mmanya nti namba ngimaze, nengamba senior nga nyangu. They came to preach the word of God. Ako nali nkamanyi, to teach people how to read and write. Yes. Nendyoka mbikola Arabs, they came to trade. Ningamba nga mbutuuse bannange na 0 ningamba abantu basiniya nga tebalina kisa. Madamu yampita bamwita Madamu Grace sirimwerabira, nomala bamwita Akankwasa Anet, yali mukyala Munyankole. Ne batandika okundagirira omuntu gy'ogaziya ekibuuzo kino nga bwe bakibuuziza wano, n'okijja mu points 25/3 ate n'ozinnyonnyola. Awo w'osabira empapula, master more paper, master more papers, master more papers. Kati olwaleero Dr. Kizza Besigye abadde ayogera, atutemedde okuva mu 1900 n'atulaga emyaka 62 egyasooka, n'addamu n'atulaga emyaka emirala 62 gye tulimu, n'atutemera ebibadde awo byonna kulwanyisa muzungu. Ate tufunye owaffe awo muzungu aganye, alaalidde, akoze biki, atubye bamugjeewo, Ssekabaka Muteesa akikutte, Obote amututte biki. Abadde alina obudde butono naye nga ne byabuuka nsobola obbiyingira munda. Wulira ekirwadde kye tulina kyendabye leero. Omulembe guno twematizza nnyo nti nno tulwanye nnyo. Omulembe guno ogwaffe guno gwematiza nti tulwanye nnyo, gwematiza nti tukoze nnyo, gwematiza nti tubonyebonye nnyo, era yessaawa tukooye. Sibye olwaliro nnyina maama wange omu gwe mbadde njoga naye ku makya nnyo yankeddeyo ku makya nnyo nga tuyogera naye n'akaaba. Mwana wange ebintu birabika biganye, nze mpulira ngenda kufuwa, nze nafuwa mwana wange, nze nfudde kubanga era ebintu biganye. Era obiraba munnaye mwana wange, era amagye gakyaliwo,
yabadde yakachogera twakasiibuligana ate amagye ne gavaawo. Era maama njagala olabe ekintu ekyo. Omulembe gwaffe gwematiza nti bwe gusinza okubonaabona mu mirembe gyonna egiyise. Bulijjo sibalifaalinga ku luyimba lwa Buganda. Bulijjo sibalifaalinga ku luyimba lwa Buganda olw'abajjajjaffe abaatusooka. Naye bannange mba na nnyama mu maaso. Oba bulijjo temumpuliriza kulwakuba mbadde NRM kati nno okuva n'olwaleero ndi UP. Nakalifaalinga oluyimba olwo wano emirundi emeka. Twematiza nnyo nga bwe tulwanye. Twematiza nnyo nga bwe tubonyeebonye ennyo. Nga bwe tufudde ennyo. Ne twerabira nti mu 1980 ku 1985 emitwalo 80 egy'abantu gyafa. Twematiza nti batusibye nnyo tujjudde mu makomera. Oba teyatikkanga zitata nga bwakukola tugenda mu kkooti ogenda luzira direct. Kituufu tubonyeebonye. Naye si ffe tusoose, naye ate tusobola okusembayo. Uganda netaddemu kubonaabona mu bintu ebyo. Kati nze mbuuza. Mubonyeebonye nnyo. Era mukooye nnyo. Era musibiddwa nnyo. Mulya mukooye mugenda bivaamu. Mugenda bivaamu mulagewa.